Zoom Studios 256. Natalia, bobo ganyo kola kyenkugambye ngenda kuwalana olenga n'emirembe gikuwaddeko ewaka nze nkulabula. Sisobola kukuwagira lwa nsonga omwana olinganga mulinako ebbuba. Liri bbuba lyennyini nze nina kye sitegeera. Oyo omwana muwala ojja kumukozesa ensobi. Tofaayo obeera nange gwe kyobamanya buli kimu kibakkiriya ate okimanyi taatawo ne maama wo nabo bakolanga ffe okukufuna gwe. Kati gwe nkitegedde ekikoogeza ebyo olw'okuba oli mukwano ne Dickson kayita olaba nsobi za kitaawe n'erinda taata kaali kiguwamu nti mweyagala ojja laba. Magezi okimanyi bulungi siyimiridde bulungi nenkakasa bena banfunya akalimu enkoko seggwango ojja gifuna. Sinabadde ndowooza nti taata wanaava mu kkomera agenda komawo akyuse naye talina kyakyuseemu wadde. Empala nayongera kuseesaamu buseesa. Ndowooza babamusibamu akamulamba yalikomyawo alangirira Ssematalo waakusatu. Mumaze obudde bungi nnyo mu mpalana ne mutawa mwana wa muwala obudde obumumala kati wuyo ali lubuto ago ge bayita amagoba g'empalana. Natalia ono. Natalia taliwo nzalivo. Alazeewo. Mutumye. Omutumyewa? Ntumyeko ku dduuka. Kukola ki? Mutumye yatuleetere ku bintu by'okozesa ewaka byonna byatuweddeko. Kati maama Magezi kankujukiza. Nakugamba baaba wange, mukulu wange, taata Natalia bwe yali afa yanfiira ku mugongo kono. Nali musutudde mutadi ku mugongo. Mutwala mu ddwaliro. Nampita nagamba gatonya konzi wanji baaba. Nagamba yimirira.
nze kirabika ngenda kufa nteeka wansi muteeka wansi nannamira ebigambo bino nagamba muto wange konse wangi nze ngenda kufa naye nkulamira okukuuma omwana wange mulabirire bulungi. Olwayogera ebigambo ebyo nassa omuko gw'enkomerero n'afa. Najja wano ne nkugamba ebigambo ebyo n'endowooza obitegedde naye tiwabitegeera. Kati okuddira Natalia n'omutuma ku kyalo mbwagende n'omutuma yekka oba omutadde mu kukemebwa. N'obulenzi bwa kuno bufuna omukisa ogumutuukirira ne bumusooseka ebigambo mu matu. Ekintu kye saagala. Naye nze sisuubira nti Natalia kudduka we mutumya asobola okufunirawo obuzibu. Ate ekirala Natalia akuze asobola okwawula ekirungi n'ekibi. Siganya akuze naye ekyo tekitujjako buvunaanyizibwa ng'abazadde okusigala ng'omwana tumulungamya. Ffe tulina omulaga ekituufu. Kale kinnumye. Ani ono? Mbulira naawe tonduyisa. Ono Dickson. Kyaku. Natalia. Wanje? Dickson ya. Yoba kyaku nawe waba kinembeera ze ez'ekito oba zinaakugwamu ddi? Nkoze eki? Wano oveeri onkwata mu maaso kati nze nakakasiza ku ky'obuyonjo bw'engalo zo. Natalia. Wanje? Oda n'okwesunako. Omusajja gwe wafuna muyonjo era nze oluzuukuka kyensooka okukola kunaaba bisooka neetegereze bwenfaanana ntunuulira. Weebale nnyo taata weebali ddala okuntegeeza obuyonjo. Natalia. Kiki? Nina pulaani kyate? mayinza kumanya oba leero oli firina tutwaleko out. Nange eba ndi naaba bizi oba siri bizi simanyi naye we naaba free nja kubuulira. Nantegeera ntya okimanyi sisobola kujja wammwe kitaawo mujja. Ekyo tekikwetaagisa kujjaka naye nze we nalabira wonna nti ndi free ngenda kutuma amagezi ajja akubuulira. Gwe ba mukakamu totya obonooba oli awo nga amagezi akutuuseeko. Okitegedde? Muko magezi yakikumpisizza njagala ogenda ompiteko Natalia. Omwagaza ki? Muko oneerabidde. Dickson nagaana okumpita muko nga tompanga ku nkoko. Magezi okimanyi bulungi siyimiridde bulungi nenkakasa bena banfunya akalimu enkoko seggwanga ojja gifuna. Dickson leka abayimiridde obulungi kati baba ntuma mpite mwannyinaze naye gwe mwesonyiwe. Magezi awo toyogedde mu bulungi kati nno gweyogera obulungi. Kati mu byenjogedde awo kibi ki kyenjogedde? Abuuza gwe tusobola kifuna mu bwongo obwo muli n'okisayansinga tinjagala transport antwala omuyita. Kati nkoyo sente nga mmeka? Kola 5,000 zokka. 5,000? Ogenda mu kimakabula mayido oba katakwe? Kati nno bireke. Magezi kankoye 2,000. 2,000 ndi mu myaka egiri Japan ezigendo ziwe baganda abo. Kale engeri gyoganye kankoye 2,000 esatu nazimmanja jazikuwa akawungeezi. Kale zete ninyanza nnyo muko. Tuweebaza nze erya ssente. Annange mukolera oli mukambwe. Zikolagana nabaavu nze ssebo. Ssente naziteesa. Tubanga ate ozisudde. Awe ziri naawe. Magezi mbulire kituufu gye watumye Natalia. Namutumye ku dduuka. Naye ku dduuka wano lwaki takomawo? Nange simanyi. Ne Magezi simulaba. Iba nange kyogereko. Ndowooza omwana oyo yagoberedde munne. Bayika bagenze bombi omanyi tebateŋŋaana kati bali bati. Onzise. Ekyo kinga toteredde. Naterera ntya nga Natalia simulaba?
ng'okimanyi bulungi Natalia omwana omwala omubwati gwe tulina ate nga baatulamira mulamire. Nze kikwata ku bulamu bwa Natalia kinkwatako obuterevu. Ekintu ekibi okutuuka ku Natalia ate wakiri kituuka ku mwana owaffe gwe tuzalira ddala Magezi naye ne kitatuuka ku Natalia. Ekyo nkimanyi. Tokimanyi. Senga obadde okimanyi obadde totuma Natalia n'agenda yekka. Wandigenze naye. Oba nze n'ongamba nimuwerekera nitugenda babiri. Kale kampiteko ngende ku dduuka ndabe lwaki takomawo. Yita eri. Kati bireke togenda. Kati mpe engato n'omutwalo gwage n'okuwadde eggulo nze ngende makubo gange. Mu makubo go oba ku dduuka? Mpa bye nkugambye. Atoto. Okimanyi nti mpuli asagala na kuva wano. Lwaki? Kyo kituufu omuzungu yabiraba. Yagamba nti love is blind. Love is blind. Ekoze eki? Okimanyi nti nze gwolaba wano maama yantumye dda ku dduuka. Naye amazima gennyini laba gye ndi. Tofaayo. Obeera nange gwe kyoba omanya buli kimu kibakkiriya. Ate okimanyi taatawo ne maama wo nabo bakolanga ffe okufunako. Naye ndowooza kangende ewaka ndabe kangende ndabe oba anti dduuka yakomyewo. Ngende ku dduuka. Muko ulira nno waakookoza mbu muko. Omuyita muko wali omuwadde enkoko ye. Namuwa n'ekisinga enkoko. Ki ekisinga? Yakimanyi. Naye ekyo tekimala. Kwata kyonna ky'osobodde nkisitule nkimutwalire awajja kuba akakasa bulungi nti tubadde ffembi. Naye nedda tomperekera bonomperekera abantu bagenda kutulaba bazunze ebigambo bituuke n'ewaka. Ovaawo. Natalia aliwo. Simanyi gyali. Kyogamba tomanyi Natalia gyali. Sinnaba taata kwanze va ku kisaawe. Mama Magezi. Mama Magezi. Wanji. Jamu. Ova kuŋŋamba wano mbu Magezi ali ne Natalia. Magezi wuuyo agamba ye tanalaba ku Natalia. Omwana wamutumyewo. Magezi ovaawo. Maama nva ku kisaawe nze. Ate ng'okomyewo mangu. Ani tuse ku kisaawe ko kinatugamba mu buti yewulya bulungi tujja training olw'eggulu nange kukukomawo. Bannange. Kati Natalia ali luddawa. Kati omubuuza nze. Nze gwe omubuuze nze namutumye. Ate kati Magezi olagawo.
Olaba ogenda ogwayo. Olagawo. Mama ngenda kunonya Natalia. Ogenda munonyezawo. Anti ogambye omutumye ku dduuka. Hey. Naye nange neewuunya ku dduuka wano omwana gye yagenze butadda. Kyokka ate ye taata wagitutte nga nsonga ndala nnyo nyatabuse alinga agamba natumye bujje. Nange anti mulabye ng'emisuwa yonna gye muzimbye mu bulago endowooza oba leero kiki? Naye nze maama ndowooza Natalia ayinza okuba nga agenzeko mu mikwano gye ng'ayitiddeyo okubabuuzaako. Wamma nakyo kisoboka. Kale genda oyanguweyo. Kale maama. Natalia. Wanji taata. Ova. Nva ku dduuka. Naye gwe baba kutuma ku dduuka bw'otuukayo ng'osaba omufaliso ng'oweebaka n'okuloota ng'oloota. Nedda nagenze ku dduuka ng'omukyala taliiyo. Ne ntuula ne mulindalindako ngenza okulaba nga tajja. Kwe kusalawo nzira ewaka era bye bigere bino. Wamma kulikayo. Oddayo taata. Kakati Natalia, lwaki gw'omuntu akwagala ku nsi kuno tomumanyi? Atawo taata sikufunye. Nga kiki kyotafunye? Eggulo bwe nakugambye olugi tolusiba kulunyweza luleke nga lugule. Lwaki walunyweza n'enzija ekirundi lunemagulawo? Ogamba ebyoluggi. Munnange neerabidde. Ensonga enkulu bwetyo n'ogyerabira nga teweerabira kulya. Neerabidde bwerabizi. Naye taata waliwo kyensaba onnyinyonnyolemu. Nkitegeere bulungi. Taata wange omugenzikazi wali omuyita otya? Wabula ate gwe agamba gwe Yakobo. Bulijjo nkugamba nti kitaawo yali mukulu wange. Olwate ebbere lya maffe bwe papa nze nindibaka. Kitaffe alyogo ne nnyaffe ogo. Kati olonza obeera ompita otya? Kaso nawe okiraba olabi. Kati awo nze gw'obeera muwala wange. Taata. Wangi? Kati muwalawo gw'ovunaana ensonga lwaki yagadde oluggi n'alunyweza n'olema okumukyalira ekiro. Gwe wabadde oyagala okukyalira muwalawo. Amanya gange nze Kafere Jamada. Mwebale kulaba firimu zaffe ku Zoom Studios 256. Munnange bw'oba olaba firimu ku channel yaffe eno nga tonaba kusubscribing nkusaba n'obuwombeefu subscribinga. Ate bw'omala okusubscribe ogenda kusubscribinga otya? Wansi awo ogenda olabawo ekigambo subscribe kirina mu kala ya myufu kikoneko bw'oti. Olukikonako bw'oti tikitiki tono nnyo bugenda yitawo bagenda kuleeta akabonero kakadi nako kakonemu. Bw'omala kakonamu kajja kuba kayamba buli lwetuteekayo kipya oba okifuna obubaka ofuna obubaka nti tutaddeyo ki gundi firimu empya n'ogenda n'ogiraba. Ate ekirala kyensaba n'obuwombeefu nga sibalagira musharinge link. Sharinga link ku WhatsApp ku group ez'enjawulo ku Facebook mu banno basobole okulaba. Banange mwebale nnyo mwebalire ddala.